Kati kumpi yafuukira ddala nkola eri ebitongole by'ebyokwerinda mu kiseera nga kino ekyokulonda okubaako bannabyabufuzi ebikwata n'ebiggalira ku misango egy'enjawulo era bangi okulonda kugenda okutuuka nga bali munda mu kkomera. Mu bakwatibwa mu baamu n'abo abaliko ebifo by'obuweereza ku mitendera egy'enjawulo bye beegwanyiza kyokka nga bano be baggalirwa kitondawo ebibuuzo bingi ku ngeri ki bano gye bayinza okutuukiriza ebirooto byabwe eby'okufuuka abakulembeze. We butuukidde olwaleero ng'abantu nga Alex Waiswa Mufumbiro avuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa East, Doreen Kaija avuganya ku bakansala Nakawa ne Sauda Madada atalina kibiina kwajjidde bakwatibwa ddera ne baggulwako n'emisango egitali gimu yadde nga bano bali mu lwokaano lw'akalulu k'omwaka ogujja ogwa 2026. John Bosco Serunkuma amanyiddwa ennyo nga Kaana Kambaata y'omu ku bannabyabufuzi abatono ddala abalondebwa ne batuuka ku buwanguzi mu kalulu k'omwaka gwa 2021 ng'ali mu kkomera nga kati ono kansala ajjudde akiikirira abantu b'e Nansana. Serunkumi anyumya ku bugubi bw'okukwatibwa mu kiseera ky'okulonda ng'ate naye yali ali mu lwokaano. Jjukira mu kugenda okundimandi ngoba okumpamba naleka nominate nze nga ne campaign ntandiseeko katono ne bantwala season y'okulonda netuuka nayo embeera gye nali mpiseemu embi nga naggwamu n'essuubi nga n'ebyobululu si byenkyalowooza nga ndowooza kimu ekituyisiza mu bino oba ekiryo tuyisa mu bino Mukama asobola otusaasira ne kiggwa nga ndowooza nabulamu ndiddayo wabweru n'embeera omulamu. Ono si yeyeke yayita mu mbeera eno kubanga ne James Mubiru kansala akiikira Lubaga North ku lukiiko lwa KCCA abalonzi akalulu bakamuyira ali mu kabula muliro. Ababiri bano bagamba okubeera nga bannaamwatulira ku nsonga ezikwata obutereevu ku bitundu byabwe byebimu ku byatengula abalonzi okubayiira obululu. Tulidde gwe Mubiru wa Lubaga yeze Mubiru wa Lubaga ati batugaye nti owangudde akalulu tubiwulidde ku radio. Of course nasooka kwanze nali manyi nti kijaba kizibu okuba nti mpangula akalulu ako nti nali mu kkomera nali sina abantu bannyambako nali sireseewo ttiimu tyeneegera ko naye abantu beekolamu omulimu olw'ensonga abantu bategeetedde struggle si ya Mubiru eno struggle si ya Kyagulanyi wabula struggle fedde tukwatako. Olunga abantu bagamba nti omuntu gwe baawamba tetumanyiiko likodi yaabwe si mubbi si muzi wa misango wabula bamusiba ng'ali ku nsonga ya nsi ye nga kyakola nga kyalwanirira naffe kitukwatako era bw'otunuulira vote turnout yali amaanyi nnyo ku kalulu kange. Mubiru ne Serunkuma bonna baggulwako emisango gye gimu egy'okusangibwa n'ebintu ebirina okubeera eby'amagye kyokka bano bagamba n'oluvannyuma lw'amawulire g'obuwanguzi okubatuukako balowooza nti baakuyimbulwa mangu kyokka si bwe gwali. Twagadde okumanya ku ngeri obubaka bwa bano gye bwatuukanga ku bantu n'okunnyikiza enjiri yaabwe abalonzi okubawa obululu. Josephine Nagadya nga y'omu ku baanoonya n'okukuuma akalulu ka James Mubiru atubuulidde ku lusozi Gambalagala we baaliko okunoonyeza omusiba akalulu. Naye ne mu kanoonya twali tukoleranga wamu nga ttiimu waka nga twewaayo nga tugamba ono omwami bw'aba taliiwo tetwagala kufiirwa kifo kino wadde ali mu kkomera. Ono agamba waliwo n'ebyabatuukangako nga biraganga James Mubiru bwe yattibwa kyokka tebyabajja ku mulamwa okujjako okugenda mu maaso ne kakuyega okulaba ng'omuntu waabwe atuuka ku buwanguzi. Nagadde era nnyonnyodde ne kubikemo naddala ebyensimbi ezo ez'abasuubizibwanga abaala abali mu lwokaano kyokka nti byonna baaguma ne bataterebuka. Kubanga jjukira bino ebintu byetaagamu akasente naye ate nannyini kalulu teyaliiwo nga tukozesa mutima gwa ggwanga nga bw'owulira bwe tugamba nti omutima gwa Buganda ogutafa naffe twakozesa omutima gwa Buganda ogutafa ne tukolera munnaffe mu mbeera yonna. Bano bagumizza abo bonna abaakwatibwa nti omukulu ogwabe mu byobufuzi gwakubeeyimirira mu kalulu. Nkakasiza ddala nti abantu nga Honorable Waiswa ne bakandidate ab'enjawulo abali mu busibe leero basobolera ddala okuwangula akalulu ate ne magini ey'amaanyi ennyo kubanga bannayuganda baava ku mutendera guli ogw'okubalimbalimba bamanyi buli ekikolebwa. Bwe kibanga Waiswa Mufumbiro Doreen Kaija ne Sauda Madada si baakuyimbulwa kati ekirindiddwa kwe kulaba obanga abalonzi ne ku mulundi guno banaabeesiga ne babalonda nga tebaliiwo. Dennis Ntege, BBS Telefina, ageesigika.